kagame namu kagorati nga asinzira kasozi kali mutala kuno nalyo kappa missile nezigala zikonna kutta ona nifa baya kagere mpakutaka nezenda kutesa no mpakutaka nezenda katiri moyo nagwa mukakasa tuli banafunyo tetwaina mundu tetwaina chimna twaina moyo wa Katonda yatuwa moyo ng'amagezi kusala okulungi ensonga ya ero sensonga lwaki era isha tetwagaladde mu kulonda kalulu kulunaku lo baatu tigomya era nzijawo na kino kye bagamba mbu ku church twali tutikinga bululu ekyo nyiwuzairwa babulidde naye ne mu motoka ekyanzirusa okuddukira ku church baatugoba tuva Kasaana bwe twava Kasaana ne tuyita mukaliddiba bakata kaliddiba mukasonyawo kukaddiba bwe twayitaawo speed ku speed omwana ne mugamba driver togezaako n'oweta nga baagala okugezaako tukiika bafunewo bakufundiza drone ne mundu empitirivu ne mugamba singa okola ensobi n'oyingira ennyumba y'omuntu wano yonna balina emundu balina buli kimu baali bakutira mu nnyumba nga tolina bujulizi namugamba tugenda ku kyaki Matete kubanga wali ku kigo kya kyaki awo ku Matete bagazi wali mu kyangala bakuba amasasi ng'ensi ekola ki kyaki Matete ejja tukola obingi ekyazizza days twayingira mu kyaki abasajja abo bayingira mu kyaki ne bakasuka buli kimu ne basanga namugawo yali omu n'abagamba shamba shoot her ne mutunulira amazima nali mpanise ndawandika emikono mukakola kyoyagala mujega gwe gwe namugamba nga akulira nature it was simply too much kyali kinene nnyo omu n'amugamba oyo kulala tomutta that is how we survived kati mwendaba abamu abalowooza mutusobola okugaana okwogera bino ebintu tugenda gaana kubyogera n'omulundi n'ogu kuba singa nze mwanziika dda naye olaba abasirikale mmwe temutya kuyingira kyaki nemukwata ebintu nomikasukakasuka mu kyaki kati ngaoyodeza agenda mu kyaki ng'agamba Katonda nze kukola kyakoleyo kyoyo mujega akoleyo ki njagala okubategeeza bino byonna byenjogera njabiddamu ebbanga lyonna twaba ku kyaki awo ngaebyo biweddewo nekubira RPC ajja rescuing Father Mbuga yayimirira wali firimu yonna n'agirabanga bwe yakola ki era njagala okubasaba bomba musobola mugule kamera ku nnyumba zammwe singa kyaki yalina kamera eyo vita twali gifunye kyali kimala obujulizi ku lunaku olwo ekyasinga okunnuma era DPC wazze wano mu nnyumba mugaye nti nze DPC owamunkuuma bwate munkuuma mukole kye mwagala mumanyi lwaki olunaku olwo nga bankozeeko ebikolobero twagenda Matete ku poliisi ne tugulawo omusango ne batujjako statement naye omusango gwaffe tebwakuteeka bitabo bya poliisi twagenda okusaba police report bangamba tisiropangawo musango bwe bangamba siropangawo ki kakati ate mujja mbu munkuume nze mugambye sibeesiga siribeesiga nja kukuumibwanga bafuuti soja naye nga sikuumiddwa poliisi ya Uganda. Number 2 mujjukira bwe twafunanga obuzibu buno bwonna abaana nga bagenda ku poliisi okureportinga emisango buli wawagendanga ku poliisi okureportinga omusango nga bagamba political center erisembabule naye ng'ejenalemu bagirekodinga ejenalemu bagiwandikanga naye ogwaffe nga ne bworiportinga otya tebasobola kukola ki tebasobola kurekodinga mujjukira ensonga yekakoni eyo vita yekakoni nange muli neetya mumanyi lwaki toyinza kugamba nti oteeka emisanvu mu kkubo nga mukimanyi ffenna ffenna tuwa wakakiiko k'ebyokulonda road map zaffe mukimanyi nti tulina ennaku ze twagaananga okukola nga baddezi bagambye electoral commission nti be balina okukolaawo ne tubagamba ti mutuule era tetugenda kukola mulate bagende bakoleyo mpaka bwe nabuuza omusajja nemugamba nti naye gwe akuli akakiiko k'ebyokulonda ffenna twakuwa programu zaffe lwaki ffe be bayiikiriza buli ssaawa kyamulema okuddamu mpaka bwe namugamba nti kaakati nkuwulira okuva n'olwaleero togenda kuddamu kunstopinga kubanga tolina moral authority ekola mimogo mwami Dezi yateekawo nti leero ngenda kubeera manyama mmuluka atataddeeko kyalo ne mubuuza gwe mu kutegeerako kummwe ebyalo 17 osobola kubikola mu lunaku lumu kati ekyo nga bakikola kusobola nga tuyikiriza natulemesa kukola ki bakadde bange olunaku lwe twasisinkana ekakoni awo nakubira poliisi kuba mawulire nali nga funye ne mbategeeza nti bano bapulaninga otukubako effujjo Katonda yatukola bulungi bajjira mu saati za kyenvu ne poliisi nga weeri ne balyoka basalako ekkubo ne bateekamu emisanvu ne bali wano mu kikonga bali ku lusozi bakasuka amayinja abaana bafuuti soja mubeebaze abaana balumba akabinja kali nga tetulina wadde element naye twabafeffette wonna wonna we baali ne tubakwasa poliisi manyi kye yakola
bwaba kwenda bakamukwata mutyo omuntu ayambadde esaati ya Museveni muteeka kabangali babatera mu kkubo yesinga twali ffe bwe bali ne ripoti okuva kwolwo ripoti gye bampa bagamba ku ffenna tewali yazza musango naye singa Namugaye yalina ensobi kwolwo agamba nga baali bansazaamu mu kalulu njagala okubategeeza eggwanga lirabye nnyo era ekibiina ky'NRM kiweereza obubaka nti muyiga okuzimba abakulembeze Desibimu oswali tasobola kuba na chairman we Lusiwana. Ne bwongamba akola obwanna abakyala kukyala ate omusajja munafuufuka mukazi. Ne bwongamba akola obwanna abakyala kukyala tabusobola. Bibatonde abalonda beewuunya. Bino mbyogera kubanga njagala okubategeeza omuntu omugunjufu ali discipline tasobola kukola bintu nga mbyo bye yakola. Mukimanyi nti abaana bwe tubakwatira ekakoni nga balina ebiso. Balina ebiso ne tubasanga nabyo naye tewali kye babakolako n'eki. Katonda abadde mwesigwa gye tuli kyenvudde mbeebaza ne mbagamba nti ffe twagezaako okukuuma emirembe n'olunaku lwanga 15 oluvannyuma lw'okuyigirizibwa baatandika okutwala ebox ku ssaawa 5 era neewuunyiza waliwo omuvubuka Bosco wa kuno ku kyalo chairman wa kuno ye yasayininga nti twabalawo akalulu ku Green View ku polling station eyange tetwabala kalulu nga neewammwe walala ebox we bazitwala ye neewunyiza nange neewunya okusanga banga Smithers yafunye 3 Namugaye yafunye 1 naye njagala mbategeeza omuppi omuwerekeranga mpaka ku mulyango kino kyatugenza okuyita mu Katonda nga naleeta enkyukakyuka waliwo kyoyinza okulaba ng'ekibonerezo naye ngaawo Katonda waayise okusobola okutujjamu abajega mu system njagala okubakakasa omusango mu kooti tutekwa okuwangula kubanga ensonga zonna ze twataddemu tetulina kye tugese fena tugamba mulamuzi nti tuyamba otuwolereze tumugamba sala amazima n'obwenkanya bannamawobola basobole okufuna obwerufu badde mu kalulu balonde bye twasaba mu kooti gye bayita kuleya fena tugambangako tulangirira twabagamba bannamawobola baddemu bakole ki kubanga wajja box ku ssaawa 5 banja basigala nga tebalonze n'abeNRM ze bankwasa ennaku fena ennaku yatukwata abannuupu n'obwene twali tumanyi tufe tusinga obuwagizi naye bannaffe tebamanya bagudde kwenkana ki kubanga bo bali bamanyi nti bagudde ebitundu 10 naye kati bali ku kitundu eki akalu kaali kabayamba okumanya oba balina okutandikira so banneegatteko basabe obwenkanya okumanya obuwagizi bwabwe n'obunafu bwabwe buyimiridde luddawa sebe mubansangira mubaŋŋambire nti onale bw'abagambye mubanje eddembe lyammwe okumanya ki kye muzitowa bwe bakuteeka kuwaki kiro zaabwe nabo tebakola ki ekituleeseza meeting eno okusobola kubawaaliza ati mumanye nti tetutudde tuli eyo tuwaana tulafuubana okulaba nga mufuna obwenkanya nenyongera okutegeeza abakulembeze wano musembabula abaludde mu byobufuzi nga Honorable Kuteesa Honorable Anifa Kawoya aba babiri mboogerako naye Honorable Anifa kwegenda okusinga okuteeka essira njagala muweereza obubaka buno nga mukyala munne nti Anifa tewaali badde gwe n'osibisa abaana b'emawugula n'otukolako effujjo nga bannamawugula bakuba obuvunaanyizibwa ng'emyaka gikyali mito bakuleze ebbanga lyonna byofunye obufunyidde ku kaadi yaffe gweyita MP w'emawugula abantu abakuleze ebbanga lyonna n'ofuna ebitiibwa yonna gy'olaze emitala w'amawanga ng'okozesa kaadi yaffe tewaali badde omu ku batutulugunya teyaali badde omu ku bakola ki era ekyo nkimugamba Katonda ali kimubalira ebbanga lyonna nti toyinza kubeera gwe eyayita omukyala eyayita maama n'oduumira omanyi kye yabagambanga mujjukira statement Anifa gye yakola akatambi akatambula nti akaluwagana atulema okubba tujja kubba amabokisi si kyekyaliwo era yabagambanga nti mwe droni zijja zikole buli fujjo ndaba nze ntuuka ne mu kisenge ky'omukulembeze w'eggwanga so nzaba okutegeeza mwami Museveni yonna gy'oli bano baminisita abalabikanga ba Anifa mwabali ku mikutu gya Sembabule mulaba engeri gyayomba n'abantu ku mikutu minisita omulamba byateeka ku mikutu weebuuza baatuwa kiki kino oyo muweereza bubaka nti mweno Uganda ey'abavubuka abatiini generation y'emyaka gino emitawo si bali badde baminisita otasaana kulembera bantu twasaba eddwaliro ly'e Matete Honorable Anifa n'alwanisa eddwaliro mumanyi lwaki yali alirwana ngulakuba lw'ebitakuli tennafuna ekyasinga omunyiiza era mwe mbabuulira bino ebyalo ebitakuli disitulikiti abeera ebitakuli tubaagaliza naye temusobola kumira Matete enjofu temusobola kijja ku mapu ya Uganda Matete tesobola kufuuka lw'ebitakuli disitulikiti newe tuli baawa olwotala tuli lulwana mpaka bannaffe tubaagaliza genda mu kweyagaliza obako okola ki tujja kuba nammwe tujja kubaagaliza naye ffe tetusobola kuba wansi walwo ebitakuli nga Matete bagigamba ngu lw'ebitakuli disitulikiti muyinza n'okirowoozaako so ebyo byonna mbyogera kubanga ndi omukulembeze agoberera amateeka nsaba okwebaza ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform webala ensigo y'obukulembeze gye mutusizeemu
okutusomesa omanyi bagambanga mbu abanupu bayaye bw'otunuulira wano abali wano bayaye abali wano njagala okubategeeza ku bigambo ebibadde bitambula twalibadde bangi n'okusingako wano niyo okutiisatiisa ngenze nengamba DPC nemugamba bankubuulye nyina intelligence esinga neyiyo obedda buli wootuka wasimbudde sembabule ne bankubira nti omusajja buubwo newankubadde munene niye bakuba bagamba omusajja bukola ki nemugamba obedda buli woolinnya ekigere nga bakuba nti baabano batuuse kabundi baabano bali lwamwene nemugamba ogenza okubeerawo nga nakusuubidde dda naye wendikulize kyonna kyemusalawo tujja kukola ki so bino byonna njagala okubajjukiza DPC talina kizibu ng'omuntu naye ayinza okuba nga balina abamufuula mulimu abantu abeefuula mu ffe gavumenti njagala okutegeeza ab'NRM essembabule temubangako gavumenti yeffe gavumenti bwaffe tusasula omusolo we are the government era kyekiri kye nabagamba nga programu za gavumenti oli naleta parishi modo mbw abanobusijja bawazo sente zaffe bw'obanga onaafuna gaba buli omu akole ki n'ekirala nga nsembayo njagala kuwandiikira avunaanyizibwa ku bano ba RDC njagala nze mukuteesa okwange bano yeetaaga okubawummuza bunnambiro Faizo RDC Faizo ne Kagayi ekisooka batatanya ekitiibwa ky'eggwanga mu bikolwa byabyo byonna obwa RDC tebakufaanana. Namba 2 mukama wo n'akuwa buli kimu akuwadde parishi modo akuwadde emyoga akuwadde ssente okola emirimu mu bantu n'akuwa n'enkumbi ku last moment ozigabe n'olemerera okubatiza abantu bakwagale n'omala ng'owambye bawambe otogoba mugobe byonna babikuwadde bikwetagisa okumatiza abantu ne bakulema oyo aba akyakola ki kati ne wano wensinziira okubasaba gomba banga Faizo awantu wonna nga kutta omuzindalo mwekalakaasa akute kubanga olutakyali RDC Faizo ye yali mu kuduumira okubba ebox wano mukalulu ka town council mwalaba chairman we nale mu town council akatambi akatambula nga bakuba amasasi n'agamba sirabangako RDC wa mivuyo nga Faizo sembabule twetaaga okuweebwako ku kitiibwa tebaddako tuoba RDC ab'ekibogwe ate nno nga ddembe lyaffe omuntu waguwa omukulembeze oli wa ddembe omumuddiza nti ono tumuzize njagala mubazire ebbanga lyonna tebajja tuweereza oba tebatuukanye na mutembe nga tumaliriza twakaseera kano okubeebaza mwenna mu ngeri ey'enjawulo abakulembeze bannange bempeereza nabo ekisanja kino kye tumaze eky'emyaka 5 era bengenda okuweereza nabo mu kisanja kyaffe kino ekiddako nga tukyakuuma entebe mpaka nga tumaze okukola ki nenyongera okwebaza bacoordinators mwenna mwebala omulimu omulungi gwe mukoze ebbanga lyonna olwaleero sigenda bawa report ku biki ebituukiddwako eyo report ejja kubeera ya mukolo buli gwe mbagambye gwe tuliteekeka nga twebaza Katonda olw'ebyo byatuyisizaamu kubanga lwada bamuza tonebo tewali mmisa nta amagambye leero teriiki leero tuzze kutuula kuteekerateekera lukiiko olulibaawo ennaku z'omwezi lwe tukola ki omukolo ogwo twebaza Katonda ne tumwebaza bananye mbabuli okwagala si kyangu abantu batwagadde we mutukayo mubeebaze the honorable asiima era asiimira ddala so accountability enjagibawa mu biseera ebyo accountability gye mbawaddeko kati yakubategeeza nti tuli mu kooti abantu abasinga bababuza honorable tutuuseewa honorable ki ekiddako kyekyo kugenda mu kooti kubanja buwanguzi bwaffe abasinga bagamba honorable ogenze mu kooti naye kooti zaabwe ekooti za Uganda zammwe bannayuganda kooti zaffe ffe tusasula abalamuzi ffe kye tusuubira kusala musango mazima n'obwenkanya bakadde bange mbasiima ndibabbira akakajja ebbira ndikola kyonna ekisoboka okugamba nga mawogole sigala mu mapu ya Uganda waliwo olugambo olubadde lugenda lutambula onobe namugalye n'abalwanyisa zisimaye bagamba mugugube yeeri bagenda muwa obwa minisita mumugambe yenna yagwagala bagumuwe yenna awulira nga abwetaaga bole ki ate simanyi lwaki babonaabona wabanga balaba ono gwe tugiringatana naye abantu gwe bataasiima bafuneko oba mukasuka bafuneko oba muteeko bamuwa balina ebifo bingi owaguno naguli bibe birina ebafuna kola ki kakati abantu bamuganye ate onoonyeza nki so nga mmaliriza twebaza Katonda ow'amaanyi atuwadde obulamu n'otusisinkanya ebbanga ery'emyaka 5 kubanga twali tetwemanyi abasinga bwe najja nga bagamba omukazi w'e Masaka njagala okubategeeza nsuubira nvuddemu ebibala ebirungi ebitagenze bulungi kawuntu naye kyamazima disitulikiti eno tugisanze wala bingi bye tubadde tugenda okukola naye njagala okubawa essuubi puroguramu zaffe zigenda kutambula nga bwe zibadde zitambula bannaffe ababa n'emikolo musigale nga muntegeeza ekitono ekinaabangawo tujja kibawa
ogw'essanyu oba ogw'ennaku. Ne projects ebimu bye twalina mu pulaani titugenda kukola kino ku kyalo tugenda kukola kino. Abamu mwali honorable yatugamba ate nti n'olutegeeza saamanyira byabufuzi bakubuzaabuza. Nabagulira ettaka emuguluka tusobole okufuna eddwaliro singa sinze ne kali akalawiro kwe bakiringirira naako ematete singa tebakataddeewo. Eryo ettaka twali bagjeeko lyeze mu mikono gyaffe.